Wetutuukidde ku ssomero li Medina Islamic Junior School Ensangi Katereke tusanze abayizi basimbye ennyiriri okuyingira ebibiina mwe bagenda okukolera ebigezo byabwe. Bano batandise na kigezo kya lulimi Oluwarabu. Somesa batusomesezza bulungi era tugenda kubeera number 1. Luga, fikihi, tarbiya bonna batusomesezza bulungi. Mugera Kayongo. Bakikyafe bali professionals mu bintu ebyenjawulo. Nze ng'omuntu nsuubira nti nno Madina ejja kusobera era tujja kuyita bulungi nga ffe abaana. Tusobera okusanyusa bazadde baffe. Abasomesa ku ssomero lino batubuulidde nga bwe balina essuubi mu bayizi baabwe era essomero lyabwe ku luno lijja kukwata ekisooka mu bigezo bino. Ffe aba Medina Islamic Junior School Nsangi Katereke abaana baffe tubateeseteese bulungi era bateekeddwa okubeera nga batuukana n'omutindo ogw'okubeera nga gufuula essomero lyaffe namba emu mu Uganda. Tubakakasa abazadde baffe mwenna abaana bajja kubeera nga bakola bulungi era bajja kubeera nga bawanika n'okubeera nga bawanirira ddendera y'essomero lyaffe erya Medina Islamic Junior okulaba nga olwo ekifo kye twalimu ekyokubiri ate tusingawo ko obaolyawo n'okufuna ekisoko ekisinga mu nsi yonna. Oluvudde Ensangi tugenze ku ssomero li Zamzam Islamic School Nabweru nga neeno tusanze abasomesa boogera n'abayizi abagenda okukola ebigezo bino. Tweyongeddeyo ku Kibuli Demonstration School eno tusanze abayizi bayingidde dda okukola ebigezo byabwe nga wateereddwawo obupande obulabula abantu abalala ku kigenda mu maaso. Ssaabawandiisi wa Uganda Schools Association Examination Board Dr. Sheikh Haruna Jemba ng'abadde alambula engeri abayizi gye batuddemu ebigezo bino. Jemba agamba ebigezo bitambudde bulungi olunaku olusoose. Sofa tetunnafuna kusoomoozebwa okuggyako engeri y'okutuuka okugamba olw'okuba nti nno eggwanga ggazi ebitundu biba binene okuva wano okutuuka ku gundi ekirala ekituufu ekirala wabeerawo obuwanvu kaakati abamu ne bakeerwamu katono. Ono akuutidde abasomesa obuteenyigira mu kukupera abayizi ebigezo kiyamba okufulumya abaana abatali ba kiboggwe. Ekintu ekyo kijja tukola bubi era kiba kitegeeza nti ebigezo temuli makulu ate nawe wenyini abakikoze naddala ng'oli sheekh kiba kikuswaza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abayizi 877 be batudde ebigezo bino mu bifo 380 nga amasomero agabyetabyemu gali 437 nga byakukomekkerezebwa olunaku olw'enkya. Hasfa Nanvuma, Agafeyo ku Spark TV.